hekiteya 120 eziri ku bloka 65 ne 652 ekibanja 267 ku byalo 7 mu gombola y'e Butuntumula bye biviiriddeko akakiiko kano emberebezi. Baatusaba tuleete ssente twagenda okutuukayo ng'ate ettaka batugambe baligabidde omuntu omulala. Abatuuze abaliriko abasukka mu 600 nga begattira mu Bulemeezi Rice and Wheat Growers Society baafunako liizi mu 1978 kyokka bwe yaggwako ne baddamu okusaba tebaweebwa mukisa. Ne bagamba ekyapa kidibwe Bulemeezi naye tugenze okulaba tewali tetukifuna. Tugenze okuya ate bali mu minutes bayisa minutes ate okusigabira omuntu omaffe. Waliwo gwe baagala oddigabira ate bali mugabira batya nga ffe bannannyiniyo weetuli kwe tukolera emirimu gyaffe. Bukalasa Land Board akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka Luweero kigambibwa tekaayita mu mitendera mituufu okuwa Mark II Marketing Services Limited ettaka lino. Tukyalina obuzibu mu Land Office e Bukalasa. We must be specific and we are calling government to intervene. Tulaba nti ate n'abakozi baafuuka ba broker. Okulima omuceere nga guno kye kimu ku bintu abantu mu kitundu kino kye bettanira basobole okuyimirizaawo amaka gaabwe. Ettaka erifaananako bwe riti kiragirwa nti akakiiko aka Area Land Committee kaba kateekeddwa okwebuzibwako kakakase obanga ddala ettaka eryagalwa teririko batuuze. Nakiteeka mu lwatu kubanga saalina Land Committee. Find out who is utilizing this land. They didn't get the minutes of the Area Land Board that is supposed to be the sub-county. Abatuuze abasukka mu 10 ku ttaka lino olwaleero bagumbye ku kitebe kya district okutuusa nga abawadde ekyapa kyabwe. Amyuka RDC Katende Hussein Kibazo alagidde abatuuze baddeyo nti ensonga zijja kugonjoolwa wabula ne balemerawo nga bagamba baagala ssentebe. Niye tunuulira Luweero gyayita mmeka ye abantu bonna bwe bali wano bwe bazze wano nga babonaabona. Ensonga eno evuddemu 28. Tulyewa tulina gye tulaga tetulina gye tulaga awo twazaalibwa weetuli nakati ate batubonyaabonya bubonyaabonya. Abakyala tukosebwa nnyo mu nsonga eyo tubonaabona tuddukirewa tulina abaana. Ronald Ndawula ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero ategeeza nti olukiiko lwa disitulikiti olw'oku ntikko lukkaanyiza nti ebikolebwa Bukalasa Land Board tebikyategeerekeka n'olwekyo banoonyerezebweko ku mivuyo egisusse n'okuviirako abatuuze okugobaganyizibwa ku bibanja byabwe. Bajje batutangaaze enkola eyayitibwamu okugaba ne baani abaali involved mu kugaba ekintu ekibaddeko contention okumala ebbanga. Buli memba w'akakiiko kano gwe tutuukiridde agaanye okubaako kyayogera ku nsonga zino. Carlton Scovia Nakamya, NTV.